Kansime mulalamu oyo nno oyo mulalamu oyo Africa yonne mumanyi Africa's finest wo nkugamba akagambo African finest kubanga Zaira nze kozi challenge je nalaba je wakola obensi ne kumanyamanyamo katenga sinsi yonna eno gundi ya Jason Derulo nene ya Rowe ne yechiwologoma atezo munange zigwako kozi ba TikTok abangi nnyo ate okusinga category ya Annie Kansime bo batono nnyo Annie Kansime omulimu gwakola kusesa abantu ate Annie Kansime mulalamu kuba abaseseza mu luzungu oyaba mulalamu omuntu ava wane Uganda nga ayogera mama tata nagende South Africa natuze ekisawe nayogera n'abasesa oyaba mulalamu so Zaira tapping screen we isa wero yagala bakulabe kichenyo ina wakwana wano Zaira tapping screen sharinga live Annie Kansime bambi teyayogedde bubi kubono ye yayagadde akunyige mu interview ye yabuuzizza babadde babali ku bya parish development model anti ekigere kya hezo kiringanga parish development na akavubuka ko kasefu ko sikagala nza akavubuka kendi kutola bawe mmonyezeewo kuba simwaga wandi ani agamba enkoko eddagala ly'enkoko kilo ya mitwalo 3 anti usiwulidde ngali abbeeyi tuzisale tuzirye ate emitwalo 3 ate tugula eddagala nga tusobola ozisala ne tuzirya nga tezirwadde tuzisale tuzirigamba omwana agira akamba asaleemu tuziteeke mu firiji tulyeryeko mpola kuba kati ate tugula eddagala mbu tuzijjanja batenga ndwadde kati wezifa ngera twejjusa wamma mbadde nkugamba iye mbadde ndiko ki wamma Zaira munnange Annie Kansime tayina musango ate nga nawe oli mutuufu okunyiiga tayina musango kubanga ono YouTuber yayagadde akunyige mu mboozi ye nga tojjawo kali kiringanga Zaira bakuyita bulungi wasuza tajana ati bakuyita chewa David wama mbadde nkugamba ono YouTuber yayagadde kuba kati Zaira nkuwa example kiringanga Zaira okubanga okola interview yo ne banyigawo kakono kuba era nawe Zaira ebyo obikola ebyo nawe kenyini obikola era basobola okugamba Zaira do you know kakono era nawe okwagala okulaga nti oli wakabi ovimba era osobola okugamba Zaira simanyi kakono so ono YouTube yakutte conversation ya Annie Kansime nakuteekawo ye musobya Annie Kansime bambi tayina musango ate ne kyasobola banga takumanyi kuba Zaira kyemanyo ina 2M following eyo mujikubira engalo abantu 2M milioni 2 abakufollowinga Uganda tulimu abantu milioni tugenda weza milioni 5 just imagine okubanga ku milioni 5 ez'abantu oyina following ya abantu milioni 2 kyokko oyagala ensi yonna ekumanyi okubanga Uganda tulimu milioni z'abantu 5 naye ng'oyinako milioni 2 kitegeeza ku milioni 5 oyinako milioni 48 milioni 2 zeetoddeko naye ng'oyagala milioni 5 zikumanyi ne milioni 5 toziweza kati bano ba TikTok obuzibu bwe balina nti wagendako embaale ne wabaayo abantu ababiri ne bamumanya nti oyo gundi abalowooza nti oba ensi yonna mumanya ate ba TikTok akantu ako kabanyiiza nnyo nti gundi simumanyi naye ng'abantu abo babogedde boogera mazima wobanga toweza milioni 10 gwozimanyi milioni 10 wala ne Chris Brown toweza milioni 3 hizaba mu following nga Chris Brown nenga amanyikibwa ensi yonna naye ng'ate sinti ensi yonna mumanyi kuba wane Uganda eriyo gwobuuza Chris Brown omanyi nga naye eriyo abatamumanyi
nenga inako milioni 3 ezimu following abantu abakufollowing abo bola baba abantu abakufollowing be bantu abakumanyi kati Anika Nsima asobola okubanga tali mu milioni 2 ezikufollowing kuba kyemmanyi Zaira wogenda nokirikinga mu Anika Nsime kujja kubaako teyakufollowinga naye nga gwe mufollowinga okategedde Zaira wogenda ku Anika Nsime nga takufollowinga nga nawe tomufollowinga kuba kati gwe wategedde nti ye yakwogeddeko naye ate kati ye ayinza obutategeera nti wamwogeddeko olaba enjawulo eriwo gwe wategedde nti yanjogeddeko nti tammanyi n'oyomba naye ate kati gwe bye wayogedde ayinza n'obutabi so you are not calling nnyo kuba nawe lidde ogamba Anika Nsime kola nnyo okole nnyo Anika Nsime yalina okukola ennyo bagwe alina okukola ennyo nze nkwagala naye tuusigale mu byaba TikTok kuba ye waba yakwogeddeko ate n'ogamba tomumanyi kati ate nno gwe wamwogeddeko ye tajja kwogerako nti takumanyi nti oba nti anyiize kumu ababiri eyanyiize manya yamanyi munne atanyiize yatamanyi munnawe wetujajingira naye nga oli mulungi ng'osirise sigala mu ntalo zino eza TikTok kati bibyeze entalo simanyanga gundi simanyanga koko nanti simanyanga egesa Zaira okyalina olugendo lunene nnyo kuba wembanga mukyalwanira ne mu bintu bya love ne mulwanira ttiimu oli Anika Nsime talina ttiimu wabula ayagalwa bwagalwa abantu oyo mukazi w'amaanyi nno Anika Nsime nze nkuze mulaba kubanga nalabanga NTV mujjukire NTV ebiseera ebyo abamanyikana akayimba ba legend mwe mukategeera yendo assassinate omosime again ela eprapiel Estás siendo prapiel más tenganterio vuelve sobrave como si me gensara sabiguer yende embrujo yenda bigino como si me gente we opposite esteyo nara dinendemo au Anika Nsime ngavuga second chance due mujukira akantu PSG due to violence simanyanga byalinga mu luzungu sabi manyanyo PSG this up next second chance La Tormenta cast by the sea beautiful but unlucky mubitegere ebintu ebyo abo bebamanyi Anika Nsime kati abo bebamanyi Anika Nsime kati bana abatamumanye nnyera be babalabanga pango kasayo hikalako inafinize ababalabanga isiko inamorata abo be batamumanyi maybe kubanga tebamuzannyanga kubukedde nenga Anika Nsime Salvador babazannyanga nnyo ku NTV Salvador ng'akoze ebivulu Anika Nsime balalamu Salvador ne Anika Nsime munnange balalamu kati Zaira mwe maybe neita mumanyi kuba azaliddwa ku mulembe gwa Lord Krishna Zaira ali ku mulembe gwa Lord Krishna alabika bambi neita mumanyi kati ffe tumumanya abalaba kuba kati Zaira mwana muto nalaba ne video ng'agamba mbwe waabwe balina ssente mbwe waabwe akola emirimu ayoza ebintu bambi ebiseera ebyo Anika Nsime yali wakabi ali Zaira woyogera oluzungu kiva ku kinga tewalabanga ni TV ku luzungu olwo lwofuuwa walukulaminga walukubira winta kuba oyogera oluzungu naye nga wamaze kasita nkumanyi tofaayo Anika Nsime ye takumanyi akasinza okunkutula Zaira agambye who knows you me no me blue team no me nakutuse kati obuzo by the way yesiri kuzaye kuba Zaira mu normal life teyeraga nnyo kale tali mu luli luvimbo naye obuzibu bw'aba TikToker yaba amanyi buli omwamu manyi nalabye ne kanena akasajja akampi akatunulanga embizi kano mama so nakonga kavimba bakateredde already carpet ke kampi wokateeka mugamo kabikako ekisaanikira ne kafiira omwo nesebonga nako kavimba kati kampi sebo nakonga kalowooza bakamanyi waliwo nono atalina matu ono Maria Kigwe yakuba oluyi mu Kiwalaata talina matu
omutwe gumumasa ng'ekisiikirize kya Bikira Maria mu ddinisa ly'eggayaza sebo nga naye agenze ku stage akutta obwebbiri ebbiri aweeyo mbu bamwogereko ayagala kukola bya chicken step by step my blaza oyo shamba boy wa bandana guy kiweeyisaawo buukiraawo mbu naye ayagala ku oyo shamba boy wa bandana guy oyo naye yennyini yabadde ayagala mbu avimbe mbu bamumanye akutta obwebbiri ebbiri abufuye Maria kinaamukuba oluyi mu kiwalaata ba TikTok nno mugenda kuswala bambi si buli omuntu aba alina okukumanya ate si buli omuntu akumanyi si buli omuntu akumanyi bambi tubeegayiridde TikTok weeba bamanyi kola live tapinga sikulini sharinga live kola content wo komaawo abantu bamanyikibwa n'okubasinga era TikTok mbalaba wanene ku mipiira gy'aba TikTok olina ayambala ekikofiira ate egesa kyusa ku kikofiira oba mukigabana ne Rich leero egesa waayambala nga ne Rich ayambala ate awo erudda nja kudda ku saidi ya Zaira mu bino ebyaba egesa n'ebiri ebyakansiime waaba nga musirifa aba mulungi n'ebino ebyebegesa egesa kyusa ku kikofiira ekikofiira ekyo sisobola nze kukyambala ku bwasita bwendiko ndeishe yabambi tugeza ono waayambala nga n'oli ayambala nga bazinira omwo amapiyano oba tekiwunya ekyo ekikofiira buli omu n'ayambala ono n'ayambala n'oli n'ayambala annaye nze sisobola nakyambala waliwo omutembeeyi yakireeta wano namugobya mayinja balinga nno bakitunda mmeka 3,300 namugobya mayinja ne mugamba twala kasasiro biki ebyo byondeetera by the way mwe ba TikTok mubeero muyiga okubeera corporate muyiga okubeera corporate waliwo akasajja wano kesaagala ku TikTok kakutte embwa nga kagamba mbunze enfaanana embwako simanyanga ka Dr. Sef olaba gwe Sefko tujja mala kwegwako twekube buli omu ave ku munne nze sikubaako n'ontambaala n'ommambira nze ndwa nawo n'okwogerako kuba sikumanyi nkusinga erinnya kusinga okuba owaakabi content aganye mwadda mu kuyimba kakaziko kayimba nga success card kayimba nga ke basibidde mu bubina bw'abajulizi kali awo tekamanyi kuyimba ke kabi tekayina physical appearance tetusobola nakateeka ku stage ne kayimba luyimba kulumalako kubanga kabwika nsimbu kabaka akayimba nyoya simanyi na biyimba bye kayimba nze sibiwulira nze siwuliriza biyimba bye nze radio yange wano tekuba nnyimba za mukazi wo by the way ndina muyamba mu amasanyalaze nenge byo saagala byogerako gwe Sefuko kakazi kako kazinge zinge kubanga kayina ekigere kyakatula kikalingange ekya parish development model ekyo ekigere ekyo ekyatuula ekibi nawe gwe kennyini Sefuko totegeera sigwa ategeere nnyo sigwa ategeere nnyo kuba ogwo omumwa ogwakkulanga akapama akataliiko kisaanikira nze ndaba oli wansi wange kati Sefuko okumanya nkusinga okuba sita nze nkusinga okuba owaakabi buladi Sefuko ekyo beerawo ng'okimanyi kubanga TikTok tekumaze oyagala kutandika kuyimba wayimba nako ne bigaana n'ogenda ne weesimbawo okensi n'ekuzira kati nze Rama wendikeera ku maca ne neesimba ku bwa president ekigere kya mukazi wo kya PDM parish development model nino negeragiranyako ate nze nkuba ewe mwapanga ne Miki nti mukola sente mutadde ekisaawe mbu mutegese nze mpala ne yange yaddala kendi kugwako njagala twegweko babiri twetunule mu maaso yitawo ngere omuntu ayagala omukwana waabo sikumala kakati wamajemba demba gamba eyo yagala kukwana bakula weweetaze noyo weetazeri weweetazeri uyo anti olaba obutaba na mpisa ojja kudda ewammwe erwanyi kinkuba ebigumba wamma mbadde nkugamba mbadde nnyumya kwani yani munjizukize gwe mbadde njogerako
Simujjukira. Mbadde njogera kwani na wakunzijukiza gwe mbadde njogerako. Semunio anti simumanyi ndista. Kanzire ne mukisenge. Tewamala. Mutapinge sikurini oyo ye wakuddira mu kisenge. Kubanga omanyi ndeekaana nnyo wano mbasaagala ddoboozi kufuluma naye nazimba engeri gye nazimba. Kati wano tuteredde. Kakati Semunio ekyebbeeyi kyolina mu bulamu bw'ensi eno Semunio ye mmotoka ate nayo ng'eri mu quick loan. Kwakati oyo omuvubuka Sefuko ayagala nnyo okunneepima mu munnange yalowooza okusooka ku TikTok nti buli omu ayina kutya. Sefuko sigwe wankolera TikTok account. Anonyo ojja kujja mu kabox. Sefuko sigwe wankolera TikTok account. Waliwo ebiseera ebisinga oyogera oba you want everyone to praise you. I can't, my dear. I can't. Ate tuyina ebitwawula bingi. Kozi tokola live nga tonjogeddeeko. Oba oyagala nkuwe masannyalaze. Oba mbugwa ayagala okugampa kuba agago sigeetaaga kubanza okufuuka kyendi saamala kwogerako. Ate era nkulaga nti ne views ze nina tuliko abantu bina. Maze kwogera ku Sefuko baweza. Bannange munziremu. Ojja kudda mu kaboksi gwe kisha. Maze kwogera ku Sefuko funa abantu bennina. Ate era n'obbaweza era simaze kwogera ku Zaira. Kubeera natandikidde ku mboozi ndala ngenze empanvuwa. Kati Sefuko woddeyo n'olowooza nti gwe gwampa amasannyalaze nze simaze nakwogerako. Kuba n'abantu ndaba bakka buli wenkomo okukulemerako. Abantu beetoolako bwetoozi. Kati baddaana baba 38 abana beetoddeko. Kati baba abataano beetoddeko. Omukaga babu bakka bussi. Kati gwe simala kwogerako nti nze okuba owakabi buladi. Okujjako nze kufuula owakabi. Tolina masannyalaze g'olina, tolina ky'oli. Nkwogerako abantu bakendera na bukendeezi okumanya nti bakoowa. So nze obubaka bwange bwenjagala okuwa Sefuko tosobola kubanga nsi. Mwomanyi mwe batikitoka abakadde kati Sefuko tayawukana na Miki. Aba batikitoka baagala okubanga nti be bajjajja ba TikTok eno never. Chovola ba TikTok tuli mu categories za mirundi ena. Abazinyi ba mapiano, those are the people who can praise Sefuko and Miki. Kwakati Miki era wabeera wano yagwa n'okugwa amanyokola live n'aleeta ba chicken n'abafukamiza nze mi okufukamirira abo bamiziina. I can't. Kubanga erinnya eryango dikola si be baamala okunkwatako ate be balinga batuzoleya nti tetusobola. Kati ate tufuusa abaakabi ate baagala amaanyi gaffe tugasse wansi waabwe. Nedda. Kati Sefuko ne Miki n'abalala be bantu ate lwakuba kino ekyana kinnamagwatala wadde sikyagala kibulisha. Niye bulisha ali bibye. Niye nga bulisha yabasookako abasinga ku TikTok kuno be bamu kubatandika TikTok. Nekyo ekyana kibulisha wadde kinnamagwatala. Kyekyana kyotasobola kulaba wano nga kyefuula ekyakabi era kyambala agapale gazina ne kijja wano ne kikola content ba Yashi Poppy. They are down to earth. To respect you, I rather respect those people. As in Bulisha Kashi, Yashi Poppy. Waliwo abana ne mwe mwali mwagala mbu abana ku TikTok bajje waneno babavunnamire Sefuko ne Miki be bakasanga abo ba TikTok mulina babinnyo kale nga tetunnaba wabitibwa musooke mukwate kuyiga Sharifu kubanga Miki wagamba okufuuka kyoli walabira kuyiga. Kati oye yabula eyakulaga ekkubo gwoba osooka okukwatako. Bati fete tugenda kubavunnamira. Era mukwate obwo bwana simanya bwegesa buliki obwo buzina amapiano obwo butikitoka obwo bwakajja obukyanoonya following n'okumanyikwa bubasabe serefi nze Rama following eyange ngikoleredde ndi wakabi. Kati gwe Semunio kyenjagala okugamba olina okukola obulamu bwo bwonna okubanga nze. Ekyo ekimotoka kyovuga ekyayaka. Ekyo ekimotoka ekya M Kopa Sole ekyo kye baakuwanga leero tovuga enkeera ovuga.
otasasulayo mutwalo tovuga wosasudde ovuga ekyo kimotoka ekiringanga basi ekyo kyemwesiyagiramu ekyo ekimotoka ekyo kyemweziniramu yennyumba yo ye buli kimu anti landlord waabagobye nga toyina za sasula osula mu mmotoka anti mwoteeka engoye. You can never be like me. Tulage we wazimba ekiyumba kyopangisa kiri Wakiso, ekiyumba Sefuko kyasulamu kiri Wakiso. Eyo jata era ng'oyagala olaba Sefuko linnyo ogende Wakiso balinyirawo ssente mmeka. Osula Wakiso oyagala kummanyiira. Ono agambye ovuga kasiyenta nga nsula mu siringi ya $5,000,000 byawukanamu. Kale naye azimba avuga esiyenta oba okiyise kyangu. Nawe genda ogira onaawe kyogamba nkutunuza mu kamera naawe wegalire ekinabiro kikyo kiriko gundi sigenda kulingiza ntunudde nga nvaawo naaba ofulume nveewo genda ebbanga lye tumaze ffenna mbu kati mbu otya okula ebbanga lye tumaze ffenna kati sijja vaawo nkuba kantuule ne ku kitanda naabanga weesibye ettawe era oba bulambiti ndeka naawe nzire ku layivu zange simanya Sefuka kwana kuba engeri gye njogera ate nonsalamu kino ye yakuvuma nno obugi kati ndeka mmuvume nensonyiwa siva wano naawe sijja kuvaawo siri nawe genda onabe nkutunuzaamu kamera nze ndi ku layivu yange genda onaabe bibyo nkukutte mikono ekinaabiro kiriko gilaasi kikyo kibike bubisi yingira onaabe nze mba sikulaba ndi neeno maama wessaawa era oyagadde nkulaba annaye abakazi n'okweteeka kale nkulaba kaddemu ngamba ng'omwami w'omumaka sijja vaawo embombo tunaabe ffenna zije tunaabe wamma kumba oyagala tunaabe ffenna naye abakazi muli bazibu nze nakubye ekikwawa sijja naaba nentawaaza nawe ndeka wano wempulire wali mba ndeekanira banneyo kyekate oyagala kuggalawo tonjasamira wabula nja kukuba oluyi kati nkukoze okyobeera wano eno bulijjo tetubeerawo kati nze kankweyambulira olaba oba tondabe nkweyambulira kati ki nkweyambulidde kati ki kati nze otuula wano eno ng'onaaba nze ng'ondabye kati tugudde dro genda onaabe tonaaba ani aggaamye fe abatakyegatta twakola mu myaka ye mbadde mbagamba ki ye mbadde ku ki oyo omwana oyo simanyanga Semunyo Sefuka olina okukola ennyo okuntuuka olina okukola ennyo okuntuuka ogamba nti nno lwa munsinga kuba waliwo ogamba lwama avuga akamotoka katini naye ate ennyumba gye nazimba ya bbeeyi okusinga gy'osulamu era ennyumba gye nazimba era ya bbeeyi n'okusinga emmotoka gy'ovuga ate buli omu alina ekintu kye yeetaaga mu bulamu si buli omu nti ekirooto kye kwevuga fe okwevuga just nene toleekaanya nkumaleko emirembe nkulage kye bayita okumalako emirembe wama mbadde nkugamba kankuviire ngende
katina omuntu ayetaaga abeereko single week ng'emu kuba obeerako single week ng'emu ate munnange weeyagala uye mbadde nkyabagamba wamma mbadde nkyabagamba oyo omwana oyo semunyo sefuko si buli omuntu munnange alina kugula mmotoka kuba buli kimu bibiri buli wabanga nvuma lwama oyina akamotoka akatini lwama oyina akamotoka akatini fo okwevuga it's just by the way sefuko ebbanga lyomaze ku app wobanga okyapangisa toyina kyongamba ebbanga lyomaze ku app kale pangisa kuba bakikeni babo bapangisa za apartment munyonyo negwe wasalawo osule wakiso ani atakimanyi nti sefuko asula wakiso ani atakimanyi nti sefuko asula wakiso ebbanga lyomaze ku app kuno ng'okyasula wakiso buladi nze nebbanga lyonna lye namala mu Kampala mu kalumu kange akabisa asulako mu kyalo nasulanga mu kibuga ne wakiso naye ne wakulemu ggula ettaka okuzimba bakikeni abaana abato baze kati tunulira obulamu bwa kikeni n'obwa sefuko you compare bulamu ki bw'oyinza okwegombera ojja gamba buladi kikeni mulala ninga sefuko be bantu abasooka ku app nyenze kyenjagala okugamba sefuko kola nnyo nze newo era nze sometimes you compare yourself to me ebintu nze byembasaagala kubalaga mwana ekimotoka ekyo kinuwa ekyo ekiri ku Kopa Sole ekyo kinuwa lwatasasudde mutwalo tavuga talowooza nti wakabikunze nze ate nze level zange si za mamotoka kuba nze newe njagala vuga motoka kirama njivuga wabula buli omu alina ebiruubirirwa ebirooto bye kyova olaba mu bintu byonna nga nakajja ku TikTok kuno nga sinnagula iPhone nasooka kugula ttaka kati olaba ettaka kyerikola bo gye baaguliranga za iPhone bo gye baaguliranga engoye okunyirira okunyuma obulamu bwe balimu mu bulaba naffe abaagulanga amataka obulamu bwe tulimu mu bulamu era oba muvubuka nga myaka 26 ng'okyapangisa oli bubi je gino emyaka egyo kolona amala kukaddiwa anti kati myaka 26 olowooza oba obuzaako emeka oweza 3 myaka 4 nga n'emyaka eno otudde olowoozezza myaka 3 olowooza emyaka girwa kisanja ku kisanja kati kiri ekisanja ekiwedde si gye emyaka 5 tekiwedde kati era n'ekirala ekisanja ekirala myaka 5 nakyo kiggweko olwabadde n'emyaka 26 owezezza emyaka 31 myaka 26 gattako emyaka 5 gibe emyaka 6 ekisanja kale ku myaka 26 gattako emyaka 6 26 27 28 3 32 wallahi 32 obulayo emyaka emeka okuweza 4 32 obulayo emyaka 8 golooza emyaka 8 girwawo kati tuvudde mu kisanja kiweddeko myaka 6 giyise gatta emyaka 6 ku bulamu bwo ng'okyali awo era oguwoza mbu nkyali muto kati wuyo oli myaka 26 Museveni atuwuba ekisanja kimu olowooza ekisanja kirwawo oba oli awo nga bagamba tuli mu 2021 gwe buli kasita bukyanga ku makya ne bagamba nka tuli mu 2026 wallahi weeraliikirire weebuuze guno omwaka nkozeemu ki naye omuntu obutaswala n'obutaba na nsonyi wallahi wasobola okuyitawo emyaka 3 naye nga waabadde 2025 oba 2024 nga ne 2023 kyekimu nga there is no change bebo basefuko type apangisa wakiso naye ebbanga lyonna okuva we yajja ku app yakasula mu nnyumba emu eri mu Kampala yasenguka dda wakiso kati wayiseewo myaka emeka stiru akyali mu muzigo tannalowooza kuzimba ye kati ate yeepima nange nze omwana eyakajja kati omwaka oguwedde enzimbye n'engula emmotoka omwaka guguno mulala nkulaza ekizimbe kirala nakyo nkisitula nze buli mwaka nina obbaako change gye nkola mu bulamu bwange kati guno omwaka nfuba nnyo okulaba nga guggwa nga nina ennyumba ey'okubiri eno yaggwa yiino nagimala eno ya mwaka guwedde sagitandika January nga mulabe waakabaata nova ne ku nnyumba namwo nenfuniramu emmotoka anti mwe mulowoolereza mbu Rama asabiriza naawe ogizimbe kyogamba Rama yenze muntu gwe basinga owa ssente ku app eno n'abalala zimba okwerumya kintu kikulu negwe buli wolibeerawo ku TikTok ng'oyagala bulamu bwakulya KFC mu kamera
bakulabe nga woli owakabi nga woli n'akaviiri akanyirira nga woyambadde engatto eyakabi nga woyambadde t-shirt eyakabi empale eyakabi gwe manya buli ssente gy'owestinga tedda ate omukisa gwo wobanga ofunye chance efuna emitwalo 5 gikozese kye giyina okukola kubanga ate enkeera gijja kubula kati nze kyembasinga abo abaana yalowooza okubeera wano ne bagamba Sefco you are smart nze nyambala ogusaati gwange gwa 2,000 naye ate kiruma okubanga onyirira naye ng'opangisa omanyi we kiruma gina emyaka yegolooza wano ku TikTok buli omu yazimba bonna bapangisa ojja kulaba mbu asula najjera mu apartment eyo teliba yiyo kati nze ate amagezi ge nakola ebiri mu apartment ge nazimba ewange onsinga ki gwe manye enju yange wenyirira gwe manye enju yange wenyirira just saagala bibalaga byonna kwetoolooza kamera but nateekamu ebintu wallahi otuuka mu nju yange nga temanyi na apartment kunyirira kati nze ate nze bibbo bye baateeka mu apartment si buli kimu nti nkibalaga saagibalaga yonna dindo olunaku kendikola video nga nkulaga kasonda ku kasonda just nkulaga waggulu nenkulaga buno butebe nenkulaga ki dindo olunaku kendikola video nga nkulaga kasonda ku kasonda tojja leeta ba apartment tolabanga bazisulamu ene nyumba tennaggwa nakugwezo siringi tezinnagwa nkyazikola ngenda ziteekamu amatala zonna nzitemeye ettala ya wakati tennagenda waawo ate bakyagisiiga teyaggwa kuba saalinda nyumba kuggwa nze nayingira buyingizi ne kala bagenda kuddamu bagikubona agambye olimba ki omuntu owo gwomanyi ow'ebbeeyi ye muntu asula mu lujja olweru kasitola bw'omuntu ng'asula mu lujja olweru omanya mulalamu teri mwava asula mu lujji lweru ekyo naawe okimanyi gwe bameka abaolaba basula mu nzigi enjeru ng'oli mwavu era omwavu okusula mu luumu ibayira we ninawo kaluumu kaabaavu kagende nkakulage we kaba omuntu asula mu lujja olweru omuntu okuba ne bino mungi atala gakyuka bukyusi nnyumba kyeyo gy'ogenda okufuna ye ng'ogisasula mmeka ankulage kaluumu kaabaavu kaluumu kaabaavu kaba kasitoowa ndowooza okalaba bwe kati awo wekakoma kati wano tosobola kulabawo oluggi lweru ate nga nakaneno ssebo si buli mwavu nti asobola okaafoodinga kaako akawa abaana bange mwe basula mwe beeyagalira era mwe babeera so si buli omu kati ndowooza okalabyeko we kaba kafaanana kaako ate nga nako kange olwo nenkaggala olwo kaweddeyo kati ez'abagaggaza ezo kati eno kateni gy'olaba buli kateni emu ya mitwalo 2 kankulageko kibayita okukola 2 wali 2 mitwalo 4 wano mitwalo 8 mu ddiiro 8 yiyo genda obuuze no quality va ku bino mirembe waba zitunda ajja kubuulira toseka wallahi genda obuuze wa mirembe no quality ya sente mmekemu yokka eno labika togitegeera yiyo genda obuuze wa mirembe oba olowooza nkulimba genda obuuze mirembe njagala kateni ng'eza rama bwe ziti genda obuuze wa mirembe buli emu ya mitwalo 2 bagenda manyi bannaye abaavu tebabimanyi buli kateni emu genda ewami ate saazigula wa mirembe just nkugambye genda ewa mirembe obuuze buli emu bweti ya mitwalo 2 buli emu gy'olaba bweti nga woolaba kano kokka mitwalo 2 kati wano giri emitwalo 4 nawali giri emitwalo 4 wano wokka mu ddiiro mitwalo 8 ddiiro lyokka kateni zentaddemu kati woogenda n'eri eri munda waliyo kateni 2 mitwalo 2 kati woba ozigasse wano 2 8 ez'omu kateni nazo gattako emitwalo 4 ku gundi manya mu kisenge
gundi mitwalo kinana gattako emitwalo natoli mu kakadde kamu emitwalo 2 waliwo agambye ya 1M kati maybe gwe wagigula 1M kati 1M njawulo ki ne 1.2 1. Simanya to kati njawulo ki gwe kennyini okitegedde 1M kati atola mitwalo 2 buli kateni eji buli bweji emu ya mitwalo kano kokka ka mitwalo 2 era wano mu ddiiro eryange lyambadde emitwalo 8 kati munnange mmwe mwamanyira bunene obukateni bwe muteeka mu ddiiro buno bukateni obubi buno bukateni obubi kati munnange nali nange nsobola okukwata emitwalo 8 n'engula engoye n'engula lip gloss kati nze ate ebirowoozo ebyange byawala nnyo ebirowoozo ebyange byakulowooza ku kasawo ka seminti waabula ewaka mpulira bubi amabuloka wegabula ewaka mpulira bubi and those are the most expensive things amadinisa wembanga sigafunye mpulira bubi ono agambye okozesa simu ki nkozesa iPhone 14 Pro Max serimba ono agambye mbadde mmanyiza ezaali eza Donias yalaba nno lino ettako Donias yalina level egulezo kateni bikateni bya bed space tomanyi era nze Donias yawe yagamba nti nabba kateni ze naseka senga tobiraba mu muno omwange kateni za Donias yazaddira mu 10 bino ebiseerere ebiringanga mushanana bino mushanana w'abanyankole ow'okumikolo tomanyi kateni za bed space eriyo omuntu asobola okukwata 200 dirham nagula kateni nagikozesa nga lombetu waliyo omuntu asobola okukwata kateni bweti nagiteeka mu lombeto nga ya 200 dirham ate temutumalaamu nnyo maani mamu mumanyi mbuzino kateni za Donias mitwalo 8 gyegiri wano bino bikateni si bye by'e Dubai muganda wange ebyo bikateni by'e Dubai ebyo bibasiba mu zirombete ebyo ebiseerera ng'osobola n'oteekako omwana ne yeewubirako n'agwako ne yeesuuba ebyo ebiseerera ebiriŋŋanga eminyira deza Donias ya z'abanaku za layisi mwenna mumanyi kateni za gundi za accommodation kayo oyinza okukwata kateni ya accommodation n'ogiteeka wano era ebyo bikateni bya Donias ya nabikozesanga kulimba baana nti nkyali mu Dubai kubanga ze kateni woogiragayo bagamba toli Dubai bawakana ekyebbeeyi kyabbeeyi teri sekadama asula mu kateni ya mitwalo 2 naye ng'akulaga akola obukadde 2 ebyo bikateni by'omu bed space uyo omwana agambye no Canada wamaya bbeeyi weebale nnyo bitegedde entebe mmeka tofaayo mukwano saagala atommanyi nnyo naawe wabula kyembadde mbagamba abantu abaavu tebasula mu nzigi njeru luguba abuliddwa kyali ate anaagula kala langi asiiga luggi lweru gwe kasita olaba omuntu ng'asula mu luggi olweru oyo muwanikire kati abo basefuko asula mu luggi lweru nalaba ki wodropu kya sefuko kati olaba ne TV unit eyange ya white yino bagisiiga ye omwavu tasula mu byeru teri mwavu asula mu byeru omwavu ebyeru abyambala mu kufa nkiddamu mu kalikodinge omwavu tasula mu byeru nkaddemu amagezi gajje omwavu tasula mu byeru omuntu yenna omwavu ebyeru abyambala mu kufa okategedde omwavu ebyeru abyambala mu kufa kyovula abasiramu batuziika mu ssanda njeru ate bazikuziikamu mu kufa anti tosobola bimanejinga wano woolaba omuntu ng'asula mu luggi olweru nga nze Rama oyo aba mulalamu Rama yenza TikTok asula mu luggi olweru abasinga bonna era ojja laba kati tunulira biwodropu bya sefuko oba kiwodropu kye kyadda ku mulembe gwa Nakankaka ku mulembe gw'abajjoyi gw'abannashimali bw'abo abasiyaza ebyo biwodropu bye kyonna kisiiwuufu kiringanga kye bakuutisa steel wire kirimu ebiyenje era bamujjukira akatambi ke yazannya ng'agamba Nakankaka ano n'ebintu bye baba agamba Joey no n'ebintu byo ekyo kyodropu kye yakoleramu nakati kyakyalina mu nju kirimu ebiyenje kirimu emmese
kirimu obutwa bwenjibwa kiri awo kyonna kiwunya n'okuwunya Sefuko kyeyodropu kyalina mu nnyumba mugamba balage house tu ayina ebitebe bikadde bino eby'emitwalo 62 bino ebitebe bya soze ebikadde bino byatunda second hand byayina mu nju tunulire ekitanda kyasulako nalaba omufaliso gwa Sefuko oba bagwesangulizaako byo baba gwakweyezaako omufaliso gwe yeebakirako ku nakanka kajjowi still kati gwalina gwe yeeba nze kyebbeeyi kyennina lulama nze omufaliso gwe neebakiddeko ku X ngusuula buli mukazi gwenfuna mufaliso mupya kiki gwe naawe saagula mupya tetwagula mupya ate siba kale baafa oyina gula mufaliso mupya buli X nye gwe mufaliso gwe ebisiraani byabali bonna n'obiteekako kyova kakazi kattu tekakulaakulana kalina ekigere kya PDM mu kiramba kyatuula parish development model kati ne kalina eŋŋumba gumba muno mu kifo ky'okkola omubiri kakola music neweebuuze ensi ebatwalawa konna katunulanga simigo golomu akakaziko ne bakateeka mu keji Uganda Museum ekola ssente lwaki tokatwala mu keji ne bakasibirayo kalabika bubi kasiwuufu kati Sefuko tuzimba mayumba azimba misolo ng'omusajja n'obeerawo ng'amagezi tuyiiya akasolya tukaserese tutya yakola akatiko k'oku kasolo bantu bayiiya magezi tuguze tutya buloka zine entono tezikyakola tuzimbisa 99 mukaaga yezimba yayiiya kasolo nkagezezza ntya tuzimba mayumba Sefuko azimba busolo Chovola bagenda alebeteyo mu Banova ate tava ku kazimbe ka Pioneer Mall Eva wabeera ku Pioneer Mall okusabiriza n'omusanga mu bamasimu ate nze bayirawo okusabiriza okwange kwa bbe Sefuko ateekamu n'amafuta agenda asabirize nze ne wemba nsabiriza zinsanga wentudde naye yo kusabiriza kwe ateekamu n'amafuta avuga agende ate ba TikTok batava kazimba akakapya ka Pioneer Mall bannange mwakantami nze akakazimbe si kyakagendako lwaba TikTok buli omu w'omusanga we wali oyo mukyala Tomudde bambiye lwakuba akola tebalinawo bizinensi naye ate basiiba bagendawo kazimbe kusabiriza kukuba luseke n'omusanga mu bamasimu wava mu bamasimu n'omusanga mu bobuzindaalo bakazi battu nabo beeyiya banaku omuntu atunda lingira yitinga agirinako 2,000 kyokka ate ogenze musabiriza ssente ze kati nze nnyo budde obwange nze nva wano ngende ku Pioneer Mall buuzo oba waliwo eyali andabyeko nze ogenda ku Pioneer Mall nga ngenze laba Century Gadgets nga nina iPhone ze ngenze kugula niye tebavaawo ku kazimba awo era akazimba akakyasinza okulambuulwa ba TikTok ke ka Pioneer Mall mutaasa kafeero batyayo babagoba bababbirayo si be baavu bababbirayo akazimbe n'ekizimbe kirala Arena Mall bannanga abaana bantamya Arena Mall nze ya Mall nali njagala sigikuba nti mbi era abantu bagendayo balungi naye ba TikTok bagintamya wosanga bana abambadde amakundi gali eno waggulu nagire kundi nayambala obutiiti ne beekubye ebifaananyi awo ku kasenga waliwo akasenga awo ng'oyingira ne byekubye obufaananyi obuwalawala obutalina makulu obuwunya byo obutategeerekeka obulina biwiigi ebibuukabuukako obusibye ebiswayiri ate munnange bo bamanyi nti bali class abawala abagenda awo ku Arena Mall they think they made it in life she thinks okugenda ku Arena Mall alinga ali e London bayina bwa iPhone bwabwe buno bubuuso bubiri bukaasokamu n'akakwata ne yeerikodinga wakola bwati wabuukabuuka weeteeka mu kapu kati n'olowooza nti ali mu America bamikwana Arena Mall ekitutwalayo kulya kati nze buli abo ba TikTok n'obwo obuwalawala obutalina makulu obuvubuka buli kifo kye mugenda mu nze ngenda okukolawo kya makulu Pioneer Mall mba ngenze kugula masimu era obo oyagala okulaba obuwala obutalina mugaso obuwalawala obutalina byakola okulaba ku byedisooka ebyo ebyaggwakedde ebya 2 ebyo byeddisooko bya Zaire ebyo birimu ebintu bya white bigira mu kala nnyingi
bijira mu color white nga mulimu black ne bijira mu design ya purple ne bijira mu design ya blue abo obo baagala okubala bagenda ku Pioneer Mall abo ebyebikofiira ebyaggwako jabasanga kazimba ako awo okubiro jabasanga kwale na mall ate baagala nnyo akagambo mall oba balina maalo bwawulira Pioneer Mall ale na mall baagala nnyo obugambo obwo bu mall eri ku Garden City babagobayo be basuula ne Garden City tebalina sente zigula byakulya bezuunza era Garden City yalionka nevaawo ne Nakomati oba ne Ichumi bagiyita Ichumi ne Taskis abasajja bategeka bizinesi zaabwe kujja kubawagira n'osanga omujjuzo naye nga sales ze batunze wallahi balinamu 10 za ice cream omwana agenda mu mmodo n'anunulira ka ice cream n'alinnya amadala n'agenda ku rooftop n'alinnya amadala kyokkaga amadala gakozesa amasannyalaze bannammwe bakoze supermarket mu bawagire negwe n'ogenda n'olinnya amadala n'okozesa amasannyalaze g'abanno oguze ka ice cream ka 200 ate nga nako oyagala bakasoosowaze mbusaagala simanyanga chocolate njagala ice cream wa mango oyo naye n'ogamba simwagala njagala wa vanilla yekka ate nteeraako buneno bwe bayiwako kati ice cream banajjayo disente zaabwe kwebyo ebintu bye baateeka mu zimmoolo ezo mumusudde gundi z'abannammwe business n'olaba omwana ng'anuna n'agenda ku rooftop ne yeekubye ebifaananyi n'agenda kugana eno amazike ge baabomba n'agenda ku kiwologoma kwegamba bannayuganda tobaleetanga mu bizinensi y'abasinga ate naddala obwo obuwalawala obwo butalina value bazifuula zi dating site nze mbalaba okwale na mmoolo nze ekintwala kwale na mmoolo kulya East African bagiyita batya Middle East restaurant kulyayo era nze kasitonda ba mu kifo manya nina kyenziza okukola kyokka ate bo baba bagenze kwetega Akashiya Mall babagobayo kuba kati Akashiya Mall okuyingira nti ne kwa Akashiya babikolanga nga abawala bangi nnyo naye nga keefuse ebifo bikalu koza ate abasinga okuba bangi be baneno be basazeeko kweyatera abagenzi layini ejjula nga mu Akashiya Mall yonna nga awantu awajjula be bana basimbye okubaddizaako layini zaabwe ng'olweyatero yayisizzaamu akalango genda buli ewali branch ya Airtel ogenda ozzeeko layini yo awo ojja kubasanga ate nabo batera bba basajja bakulu nga bali omwo mu kizimbe bajjudde ate nga bo be bakifunamu ekizimbe si kyekifuna kwa Akashiya Mall n'obalaba ne bagenda ewali amazzi agaakaayaka ne beekubya obufaananyi mwatutamya ebifo ebyo bannange mutama ate naddala obwo obuwala sibwagala era mu abavubuka kasita mulaba obwo obuwala style obwo obuwala obweteekako bulipu gloss obuwala obusonga obugalo buno obuno obuwala bukola Allah kasitola bomwala nga akola bino ngawete nnimi nkusaasidde musajja munnange era abasajja muli ku buzibu obwo obuwala babulyamu buli ku busuula tebulina future kati omukazi aweta olulimi oteeka waki ku mutto gw'emmotoka mazima ddala omutwalawa omuwala aweta olulimi nze wamakyova abakadaama sirabangayo kadaama aweta lulimi kasita olaba kadaama aweta olulimi oyo omanya musiyazi bakwata ennimi zino biringa bimawube biringanga bizonto biringanga bizolomina biringanga bifala kasita olaba omwana nga atandise okwambala obutiiti buli wabweru ng'ayambadde empale kuliko Brian zeri wabweru oluusi bambala zippule z'abasajja nga zipu agitadde bwati nga giya nnina goba era ne Enula alowooza yafuna mukazi kyova olaba Enula okyakaabira nnyo laavu Enula akyakaabira nnyo laavu giya nnina naye namulaba nga ate empale atulaga empale y'omunda omuwala bakyalaga empale z'omunda mulina amaalo mwagala okukoppa obulamu bw'abazungu bali abazungu balalamu bro
omuzungu okuweta olulimi aluwetanga vaccine si kubikola buli wamu mu chachi n'oweta olulimi mu muzikiti n'oweta olulimi mu kulya buli wamu n'oweterawo olulimi ezo style z'abazungu bazikozesa mu video shoot kyokka mu kifo ky'okukoppa abazungu okwambala mubakoppako kuweta nnimi nosanga mwana muwala ng'ayambadde katopu ka 200 era ddala era munene mu basajja mulimu bimawube si buli musajja nti ategeera osanga omuwala ng'ayambadde katopu ka 200 enkwawa zivaamu omunnyo aweesa olulimi awanisa akagalo mu kifo ky'okulabirira enkwawa ezivulula omunnyo mulimu abakazi abava omunnyo mu nkwawa nze neewuunya mu abakazi abava omunnyo mu nkwawa lwaki mwonoona ssente zammwe okugula eminnyo obuvumu bwe mukozesa okutuliisa ebyenkwawa n'ebyoya lwaki temulunga ogwo omunnyo gw'omu nkwawa ne mutuwa ne tulya kuba gukola kye kimu n'omunnyo nimwe ne muteekera abasajja bbi mu mmere ne mubateera ebyoya mu mmere ne mubalogaloga ogwo ate ne mutanoza munnyo mu mmere n'olya emmere nga tenoze munnyo kyokka ng'alina ogw'omu nkwawa ani oyangeya puliddangeyo manyi nze olutalo ndujja ku TikTok n'ab'emizigo nabo ne mbawalabula ani yange yanga mnaziini omupangisa mmanyire kale ajje angule kati ofunye obuvumu omunnyo tegunozo yina ogw'omu nkwawa kyokka ate mu kifo ky'oteekamu omunnyo gw'omu nkwawa oteekamu byoya mu mmere obwo buvumu bwe mukozesa okukwata ebyoyo okubituteera mu mmere bwe buvumu bwe muba mukozesa okukwata omunnyo gw'omu nkwawa okugulunga mazzi muyiwe mu mucere gunyoga omwo n'ofumba omucere nga teguwooma ne mufumba ebitawooma bannange basajja bannange ate kati abasajja kambawe example kambawe ku example omusajja obanga oyagala omukazi ategeera funayo poloti mu kyalo eyo tomala gafuna mukazi abasajja temumala kutestinga bakazi si buli mukazi nti ategeera bana abaana mubalaba kubana nosanga omwana ow'obuwala ng'atadde wiigi ku mutwe naye nga amagezi matini wiigi yabbeeyo okusinga entegeera ye utwala wa yahe kyova olaba abaana bammwe bagenda kubonaabona nnyo ne basinga omumaadha abatategeera kale nno babeereko ne basinga omumaadha abategeera omwana ow'obuwala ateeka wiigi ku mutwe nga ya 20 naye nga wiigi esinga entegeera ye obukulu ng'ekyebbeeyi kyalina ku mutwe ye wiigi naye ng'ate ffe tetwetaaga wiigi twetaaga ntegeera ya muntu egyo emitwe ekola enkadde naddala mmwe bassekadaama mbalaba muyimayima nnyo mmwe muyina ku busobozi mu abavubuka abato abaguze zipoloti togulanga mu kibuga okugula mu kyalo kugenda kulabusa ekisooka ogenda kumanya omuntu gw'oli naye entegeera ye ekyokubiri ogenda kumanya omuntu ebiruubirirwa bye naki kyalowooza mu maaso ebyo woba ofunye akasente gula poloti ematugga munda ewantu eyo watuuka ne wakula temwesiba nnyo mu kibuga wookwatanga omukazi nga tonnazimba ng'oguze poloti n'omugamba mukwano njagala tutandika okuzimba n'atandika okugamba hani naawe ng'olaba byayogera tebikwatagana na byakuzimba oyo mutege agende mutagende omukazi gw'oba ofunye yenna ofubanga okulaba ng'asobola okutegeera embeera yonna omukazi asobola okugaana embeera embi oyo taba mukazi mufumbi kitegeeza nti ojja kufuna obuzi bwa dduke ate wejjusa ogambe nti lwakifuna poloti yo giteeka ematugga oba oli ku kyeyo mwesigeyooko n'akasente si bonna nti mubikola kuba bamu babbi mugambe katutandika okuzimba kati nga bebi wange nze bebi wange namwesiga era bye bimu bye nakola era y'ensonga lwaki ndi naye sisobola kumwendako sisobola kukwana bbali sisobola na kuteeka mukazi mulala yenna mu bulamu bwange okuggyako ye ono muwala wa kibuga se bava mu kibuga bamuzaala mu kibuga wakati naye omanyi nti namukozesanga okuva eri najja eno n'azimba mukyalo eno wala ziroobwe
naye kwegambisa nze waliwo akakazi ke nnafuna nenkagamba bebi munnange ninayo akapoloti tugende tuzimbe tutandika okwezima nekagamba ni nawe gwotwala mu kyalo kale tufuneyo omuzigo gwe tupangisa wano 40 omwezi nga nayogera 40 tamanyi na value ya 40 ayogera bwogezi omanya abakazi ebigambo okubafuluma byangu okuvayo naye gwe mugambe kikole omugambe kale ogayise ntyana matini kale gwe gampe genda okolenzo ondabirire ng'ogawanza kisobola omulema naye ate okukifulumya kyo kyanguwa emitwala nemmanya kati kano mazimu ttako 80 neŋŋamba izi kati kwe kufuna ono we namufuna naye ne mukola ng'oli kati ate ono we nakimugamba teyankaluubiriza nnyo munaye nakkiriza ngenda okulaba mu mutuma jeno ku sayiti olubanzi byebbye oyo Salima abimanyi azza azimbye akayumba azimbye omukazi anzimbye paka wano wendi era mukimanye nti maaso g'omusajja mu maanyi g'omusajja wabaawo omukono gw'omukazi oguba guwaniridde kakiraba wetuli kyokka kali ke nagamba nga tujje tuzimbe kali lubuto kali nno ku mwana wakubiri kali muzigo obwo buwalawala obwo butalina magezi obwo buteekako edisooke ne wiigi omanyi mwe abasajja mwagala nnyo abakazi abataddeko enjala omukazi kasita ateekako enjala n'asiigako lipugulosi n'akola akasige n'ateekako wiigi n'akola bwati nga mweru yayiruka bwati n'otambula naye mu kkubo ne bagamba mashallah walonda omukazi ebyo munnange bye mwagala n'ate ebyo tebiwangaala ebyo bikoma gwe tofa ku ndabika ya mukazi nze waliwo abagamba olwama mukazi wo mubi naye ategeera nze nanoonya mukazi ategeera saanoonya mukazi mulungi anti ndaba bakuvumanga wano nti oli mubi nze ne wooba mubi hani kasita otegeera omukazi gw'okwasa miliyoni n'agamba katugule seminti kati ate omulungi njagala waaki nga we muwa miliyoni alowooza genda mu bbaala nze nalonda ategeera saalonda golowooza abakazi abalungi bandimbuze nze Rama kati ate omukazi omulungi yeetaaga ki abakazi abalungi baba bamalaaya gwe kasita oba ne ssente newoomwebakako kuba omukazi omulungi omufuna n'akakadde afuna bali mu grades obulungi ye grade waliyo ow'enkumi 5 oyo aba mu bibimuuko ne wabeerayo ow'emitwalo 5 oyo aba mulungirungi muuko ne wabaayo ow'akakadde oyo aba mulungi ddala bwebwo obulungi so ffe tetwetaaga bulungi bwakuba malaaya obulungi bwe twetaaga bwe bulungi obw'amagezi omukazi nga mugezi nnyo kyovola abakazi ababi ate bali mu bufumbo ate abakazi abalungi ne babonaabonera ebbali mu mizigo era omusajja yenna woolibangawo ng'onoonya mukazi mulungi nkusaasidde abakazi abalungi tebaba na magezi bwali olabyeyo omukazi omubi mu bbaala wali olabyeyo omukazi omubi ayambala obubi wali olabyeyo omukazi omubi ayina empisa embi wali olabyeyo omukazi omubi gwolaba mu bimansulo era abakazi boolaba mu bimansulo be bakazi abalungi ne weebuuza bannange ono wangi abakazi nawe wessaawo nnyo naawe wabula kikazi gwe oyagala okwessa mu mata kale oli mubi mukazi yessa sinnamwogerako naye era yessaawo ndi ku live yange weeyogeza koleyo tolina tikitoko oyagala amasannyalaze mwana ttu njogera wano wera weeyeyisa simanya wano wali wakwana tinogulawo oluggi wedda weeyisayisa wano mu kamera weweegira jangu ggulewo weweegizageza weweeyogeza sinnakwogera kyogaa gwe sikumanyi nti yegwe gundi naamuzija naati ndyogera erinnya lyo kati weetonde ndyogere wessasawo njogera ku balala weweenyigawo weweeteekawo sinnakwogerako wama Salima ow'ekkata nkutumiddeko oba yaddawa mukazi watte no. Salima wabula sinti sente zakuggwako naye we ziba nga zakendera mukomawo ku tiktok tunyumirwe nyoba naye waddawa mukazi wattu hani Salima yaddawa
Salima yaddawa bambi Salima nze onkwasa ennaku buli we sikulaba oba onkwasa ennaku komawo bambi nze obulaabula owasigala tapinga sikula naye bambi nkwagala you made me era nno Salima nkwagala mujje wano ne Jas mbagala mujje wano netolowooza nti munnange twakuvaamu tubaayo nga tukulaba bambi just munnange weepima nze ennaku zino sikutegeera omanyi Salima yakyusa emikwano bambi Salima yakyusa emikwano bambi takyankubira ku masimu luli yankubiranga amasimu takyayogerako nange luli yayogerangako nange naye munnaye nze sikuvanga munnaye lwakuba abantu bagamba mbu Salima yaggwamu Salima waali awo Salima ow'ekkata yaliridda wakamuonyo n'erinnya w'ekkata lyejjeeko kuba kati eyo tokyaliyo naawe weetume Salima owa Europe waali awo munnange Salima jangu bambi yalazeewo Salima come my dear come dear